bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama, zisanze abaka era nga tetumayina kikijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi, kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Abaagalwa abampuliriza, nate njagala kutwala omukisa guno okubaanirizaako mu nnya lya Mukama Yesu Kristo. Twagala kwebaza Katonda kubanga n'olwaleero abukeesezza nga tukyassa omuko gw'obulamu. Njagala okwebaza abo ababadde nange akawungeezi k'olunaku olwajjo bwe twabadde tuyiga ku ngeri Katonda gye yateekateekamu amaka bwe galina okutambula. Ate era n'olwaleero mbaanirizaako nnyo mwenna abatuwuliriza ate abatulaba ku mpewo zaffe eza 3ABN. Mukama nsaba abampeera omukisa. Nze omuweereza w'enjiri ya Kristo, Musumba Ibanda Emmanuel okuva Ekyengera mu Busega District mu South Kampala Zone, era nga tutwalibwa Central Uganda Conference mu kanisa ey'aba Seventh Day Adventist Church. Njagala otambule wamu nange nga tugenda ku kyokuyiga ekyolwaleero. Katuweeyo okusaba. Twebaza Mukama ekisa ky'otuwadde, kubanga n'olunaku olwaleero tusaasidde tusobole okujja mu maaso go olw'obuweereza. Nkwegayiridde ekinyusi kye tuliko kye kisinze okutabulatabula obulamu bwaffe. Y'ensonga lwaki Mukama tukwetaaga ojje obirambulule bulungi, otuyigirize bwe tusabye okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Olunaku olwajjo twalabye nga amaka gaffe geetaaga okubeera nga gatambulira ku ebyo Katonda bye yateekawo okutambulirako, era twalaba nga Adamu ne Kaawa bwe baali batambulira mu ngeri Katonda gye yali ateeseteesemu amaka, baali basanyufu nnyo, baalina obulamu obulungi era obulamu obwali bweyagaza. Olunaku olwaleero twagala tulabe ebintu byatabukirawa era nga luliko omutwe ogugamba nti ekicupuli ky'amaka. Ekicupuli ky'amaka. Abaagalwa abampuliriza, sigenda kunnyonnyola nnyo, wabula bw'osoma ekitabo kya Peetero ekisooka essuula ey'okutaano olunnyiriri, njagala tutandikire ku lw'omunaana nga tukkirira mpola mpola. Peetero ekisooka essuula 5 olunnyiriri olw'omunaana lugamba bwe luti. Agamba nti mutamiirukukenga, mutunulenga, omulabe wammwe Setaani atambulatambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gw'anaalya. Bayibuli etulabula tutamiirukukenga, tutunule, be vigilant, kubanga omulabe Setaani atambulatambula anoonya gw'anaalya. Era kino kye kinyusi Katonda azze mu mirembe egy'enjawulo, era abasomi ba Bayibuli ensonga eno bagimanyi bulungi. Katonda bwe mukuviira ddala mu butonzi yajja ateekawo ebintu eby'enjawulo mu nsi. Setaani najja ng'aleeta ebicupuli. Ebicupuli tebyatandise luno, byatandika dda, era nannyini kubireeta ye mulabe Setaani. Abaagalwa abampuliriza, ne mu maka gaffe Setaani yaleeta ebicupuli. Abantu balowooza nti bali mu maka naye nga bicupule. Abantu balowooza bali mu bulamu obweyagaza naye nga bali mu bicupuli. Kyova olaba ne Adamu ne Kaawa bwe baali mu bulamu obulungi obweyagaza nga bulimu essanyu, nga bwe twasomye mu luberyeberye essuula 2 olwa28, Katonda nga abawadde buli kimu nga beeyagala. Ekiseera kyatuuka Setaani najja, era bwe yajja yakwata ku maka gano agaali galimu essanyu, agaali gajjudde mu buli kimu, omwalimu okwagala, omwalimu okufaayo, omwalimu okwagaliza, omwalimu essanyu. Omulabe najja, era Setaani bw'ajja aleeta emboozi eyinza okubeera empoomerevu
mu birowoozo by'omukyala, mu birowoozo bya family members. Setaani tagenda kuleeta kintu kiri awo nti kyankizo nnyo kijje kitabuletabule kikwewunyise n'okwewunyisa, naye agenda kuleeta ekyo ky'owulira nga kiyinza okuimpressinga obulamu bwo kisobole okubusuula. Era ne Setaani bwe yakozesa amaka gano agaali amalungi, amaka agaali geesiimisa, Setaani n'agasuula ekigwo n'agakuba ekigwo mu ngeri efaananako bw'etyo. Era bw'osoma mu Lubereberye essuula 3 olunyiriri olusooka lugamba nti n'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda, ne gugamba omukazi nti bw'atyo bwe yayogera Mukama nti temulyanga ku muti gwonna ogw'omu lusuku. Omukazi n'agamba omusota nti ebibala by'emiti gy'omu lusuku tulya, wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde okugukwatako muleme okufa. Katonda abantu bano famire eno yali yagiwadde ebiragiro kuwaawe we bateekeddwa okutambuzaamu obulamu bwabwe, biki bye bateekeddwa okukola, era bisaanyizo kimwe balina okutambulira okulaba nga amaka gaabwe gabeera masanyufu. Byonna byazingirwa wamu ne biteekebwa mu muti guno ogwali ogw'okumanya obulungi n'obubi. Nze nfumiitirizaamu akaseera ako obadde okimanyi nti Katonda we yatondera Adamu ne Kaawa nga tebannalya ku muti baali bamanyi kukola bulungi bwokka. Ng'omuntu ne bw'aba alowooza kutwalira munne kirungi. Omuntu ne bw'aba atambula alowooza kukola kirungi, naye oluvannyuma lw'omusota guno okujja okusendasenda omukyala. Kankasome akantu kano tukalabe. Agamba nti ngenda kutandikira ku Lwokuna. Omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa, kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka, nammwe mulibanga Katonda okumanya obulungi n'obubi. Omukazi bwe yalaba, statement eno soko gitunuulire, agamba nti omukazi bwe yalaba ng'omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso, n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi. Kino njagala okitegeere, Setaani tagenda kuleeta kintu kyanjawulo, kintu kitalina makulu mu bulamu bwo. Era ne bw'aba anaakyankalanya amakaago, ne bw'aba anaaleeta bwenzi, aleeta ekintu ekisobola okukutengula. Akulowoozesa nti omukyala oyo gw'oli naye talabika bulungi. Akulowoozesa nti omusajja gw'oli naye tamalaako. Akulowoozesa nti ebyo byonna by'okola tebirina makulu. Solution gy'olina yokka yoyo ya neighbor. Era n'akulaga ebintu ebirungi ebiri mu neighbor wo, naawe n'otunula eyo ne weebaka mu kisenge kyo n'ogamba nti baasi singa Mukama anteeka mu mukono gwa neighbor, obulamu bwange bujja kuba buteredde. Ekibi kiwoomerera. Setaani akibikkula ne kitandika okwegombesa amaaso go nga kyakwegombebwa nnyo okukikola. Y'ensonga lwaki n'ababeera mu kibi balowooza nti kibawoomera, bamala kukikola ne bajjukira nti babadde bannimba bansenzesenze. Era ne Kaawa bwe yamala okulya ku kibala n'atwalira Adamu naye n'alya. Naye mukwano gwange mpuliriza, njagala nga sinnaba kugenda wala, njagala kunnyonnyola akaseera akaali akazibu nga Kaawa amaze okulya ku kibala. Katonda kye yabagamba nti temulyangako, lwe mulikiryako temulirema kufa. N'olaba Kaawa, fumiitiriza olabe Kaawa ng'atambula mpola mpola asemberera Adamu, naye ng'akutte ekibala kiri Katonda kye yagaana, amaze n'okirumako bite. Awa mwami we nti owaaye ekibala kino obadde okimanyi nti kiwooma. Katonda yatulimbalimba mbu tugenda kufa, naye nze nkiriddeko nga yali alina ebintu byatugaana. Okimanyi ng'omusota guŋŋambye nti ekibala kino lwe tugenda okiryako tugenda kuzibuka amaaso. Tutegeere nga Katonda, tubeere ku leva emu eya Katonda. Mwami wange Adamu, obadde okimanyi nti ekibala kino kigenda tuleetera okumanya obulungi n'obubi? Musajja wattu Adamu mutunuulira nga alaba mukyala we akutte ekibala, naye ng'amulaba ng'omulambo ogutambula. Alaba mukyala we mufu, kubanga Katonda ekigambo ky'ayogera tasobola kukizaayo.
Adamu n'akaaba amaziga mu mutima gwe. Naye olw'okwagala Adamu kwe yalina yagamba nti sijja kufa, mukyala wange sijja muleka afe yekka. Okwagala Adamu kwe yalina yamanya nti oba mukyala we agenda kufa balina kufa babiri. Wekibanga kibi kikutte ku mukyala we tajja mulekerera, agenda kubeera awo naye basobole okubeera nga banyolera wamu. Katonda ne waaba wakugaba bibonerezo afazaali kabasange nga bali bumu. Kikiri kyekugambye nti Katonda yabagamba nti Katonda kyagassa wamu tewabanga wakyawula, bali babiri naye bagenda kufuuka omuntu gwomu. Oba muki oba kibi oba kirungi balina kulaga kimu. Adamu olw'okwagala yakwata ekibala n'akirya, naye ng'ayagala bwe kuba kufa nga kutuuse ku mukyala we naye kumutuukeko. Naye obufumbo bw'ennaku zino bw'ayingiramu omulabe oyo aleeta ebicupuli by'amaka. N'otunuulira omwami n'agamba nti omwami singa afuna ebizibu oba looni najja n'agamba mukyala wange ebizibu byazze looni banka enkya banno nabantwala nkwegayiridde sala amagezi. Abamu bagamba nti nze nakutuma okugenda okuziggyayo. Papa wali oziggyayo waŋŋambako tewamanya nti zirina okuddizibwayo zisasulwe. Endowooza ezifaananako bwe zito ze ziri mu maka gaffe. Kakati musajja wattu n'atoba Mukama n'asaasira n'afuna obusente n'abusasula ekyo ne kiggwa. Kakati naye n'agamba nti nange kankulinde mpozi ng'ekizibu tekijja kukwata tekijja kusanga. Ne bukeera ku makya omukyala naye n'afuna ekizibu nti owaaye ebintu bibi nnyo, emirimu gyange gisebengerera gigenda bagitwala, nkwegayiridde mwami wange baako kyokola. N'agamba nti nange nali mu looni, abasirikale bwe baali bajja okutwala ebyange olina bye wayogera naawe kookibeeremu okiwulire bwe kiruma. Tuli mu maka nga omwami akola bibye n'omukyala akola bibye, naye nga bonna bwe babeera awamu balowooza bali mu maka. Naye njagala kutegeeza bwe bwebanga obulamu bwe mulimu bwebwe muli mu kicupuli ky'amaka, sitaani amaka ago yagakulembeddemu abajje ku nteekateeka ya Katonda. Era bwe mubeeranga obulamu bwammwe butambulira mu kunyigirizibwa, gwe n'okomawo ewaka n'ofuuka ekizibu. Taata bw'obeera waka tewabeera ssanyu, omukyala aba mumaziga, abaana babeera mumaziga, olw'oggulu ofune essanyu nti waliwoko ku njawulo. Ekikukaabya abantu bo kiki? Lwaki ofuuka ensolo mu maka ago gennyini ge mwalowooza Katonda ge yabawa mubeere babiri? Lwaki ng'abaana baalikaabye ku lulwo? Lwaki ng'omukyala yalibonyebonye ku lulwo? Lwaki ng'omwami yalibadde abeera mu bulamu obutategeerekeka mu maka? Amaka ky'ekintu ekitandikawo buli kintu mu nsi. Emirimu gitandikira mu maka, empisa ennungi zitandikira mu maka, okubeera abawulize kitandikira mu maka. Abaana empisa ze boolesa mu bantu oba ku masomero gye balaga oba ze babeera nazo ezisinga obungi bazijja mu maka gaffe. Kati kiki ggwe ky'ozimba mu maka ago? Kiki ky'oteekateeka ensi ey'enkya kyegenda okubeera? Yensonga lwaki obulamu bw'abantu ennaku zino oli ne bwafuna munne nga bagenda kufumbirwa, agenda kuwasa, awasa omuntu olwedde yayingirwamu ekiwuka ekikyamu, alina bye yayiga okuva mu famire yeewaabwe. Wano mu Buganda omukyala olina okufukaamirira bbaawo, era gwe bw'obanga oli Muganda nga tokikola nkusaasidde. Koobeere ne ssente zo, koobeere olina ki, baawo olina omuwa ekitiibwa ng'ofukamidde bulungi, n'omubuuza n'omuweereza buli kimu. Naye abantu abamu mufukaamirira basumba, abakyala abamu mufukaamirira bakulu, abagenyi nno bwe bajja waka olowooza okufukaamirira ku bbaawo. Mwami, omusajja n'abeerawo n'agamba nti singa buli kiseera nkyaza mukyala wange asobole okunfukaamirako. Lwaki oteeka amaka go ku bunkenke? Okufukamira kikujjako ki? Kikuweebuula kitya? Oyo ye mwami wo, wamwagala tetuliiyo.
n'omutwala n'omwanjula n'oyita ensi yonna neggwayo ejja eraba omwami wo. Kati gwe okumuwa ekitiibwa okumufukaamirira ofunamu ki okufukaamirira omusumba atagenda kubeera naawe? Ofunamu ki okufukaamirira boosi wo ow'oku mulimu? Okuggyako nze nagamba nti bw'obanga maka ago tofukamira, pulizi kirage n'ensi yonna ekitegeere. Kusinga bw'onofukaamirira omusumba naye nga ate aba omwami wo oyimirira buyimirizi gwe n'okunnumba. Sigambye nti okufukaamirira tteeka, kubanga waliwo n'amawanga amalala mufo ky'okufukamira bakuwaamu haaga. Kati bw'ogenda eri ewaffe Lwakitula, ebyokufukamira biyinza obutakola nnyo. Bayinza kuwa haaga, bayinza oba batebasanyuka nga bazze. Naye ennono nazo kikulu. Naye olwaleero luno njagala okubategeeza nti Setaani aleese ebicupuli mu maka gaffe. Amaka go tegatambula bulungi kubanga kicupuli. Tuddeyo ku nnono za Katonda. N'olaba amaka nga gali ku bunkenke, taata akola bibye, maama akola bibye, kakati ne batandika okubeera mu mbeera etategeerekeka. Abantu baasoma obwambega mu maka gaabwe. Osanga omukyala nga FBI nga mukugu yakenkuka mu bwambega, alinnya kagere ku kagere, omwami wa amulinnya kagere, baawe amulinnya kagere. Omukyalo njagala muzuule, omwami oyo baŋŋambye ayenda nnyo, njagala mutegeere, njagala mukwate lubona ensi etegeere nga bw'ayenda. Weebale kubega. Naye bw'onoomukwata mukwano, amaka gatereere. Bw'onoobasanga mu kikolwa ng'oba bakutte obakwatidde mu loogi, ensi neemanya, balyoke bakuwaane nti wabeze bulungi, ensi eryoke ekusuusuute nti oli w'amaanyi nnyo, era bakuwaane. Era bw'onookola ekyo, amaka ago gagenda ttereera. Bw'obanga obufumbo obukooye, lwaki mweswaza? Bw'obanga amaka tokyageetaaga, lwaki okola ebyo? Olowooza oswaza musajja, naye naawe omukazi oswala. Olowooza oswaza mukazi, naye naawe omusajja oweebuuka. Awo wonna ekikutuusaawo kyo. Omukazi obanga omukooye muyite, mugambe mukyala wange tetukyagenda mu maaso, please, tetujja kusobola kubeera ffenna, yita wano. Mwami wange sijja kusobola kubeera naawe ku ebyo ebikolebwa, yita wano. Okusinga we muneeswaza mwe weebuule, omukwate, ensi esamaalirire, ate mutandike omwami okwaterirye naawe okwaterirye, mwawukane mu bubi. Lwaki nga mwali eswaziza? Mutuule wansi mulabe engeri gye mutereezaamu, gye musuutinga ensonga. Ebyo eby'okubega munno tebijja kukola, tebirina kye bibongerako. Okumuswaza si ye solution. Solution yeryemu, mutuule wansi mukkaanye. Naye ebyo byonna ebikireeta, kubanga amaka gaffe ga bicupuli, temuliimu kwagala, mulimu ttima, kuyombayomba, kulwana buli kiseera. Omukyala atawa musajja kitiibwa, n'omusajja atawa mukyala we kitiibwa. Ebyo byonna Bayibuli ebyogerako wano nti tuddeyo ku nnono z'amaka gaffe, mulekere awo okubeera nga mulowooza muli mu maka naye nga muli mu kicupuli ky'amaka. Agamaka Katonda si yagatandikawo, amaka Setaani yagatandika. Nze neewuunya n'ennaku zino amaka engeri gye gatandikamu. Bukeera bukeezi ku makya nga omulenzi okwata baagayo, ogenda mu kibuga, agenda okulaba Katonda n'amusaasira, takisi gy'atuddemu n'atula ne mwana muwala anyirira. Batandika okwekwana, akola kino, akola kino, akola kino. Bagenda okuvugako mayiro 2 nga gye balaga ng'omukyala atandise okutandika okutegeera omwami ono. Bagenda otuuka gye balaga nga bafuuse bafumbo. Bakoma bukomi mu kkubo ne badda ewaabwe ne batandika okufumba. Omuntu gw'osanze mu kkubo, omuntu gw'osanze mu bbaala, gw'oyagala okole naye amaka, ago ganaabeerago gatya? Bayibuli egambye nti Katonda kyagassa awamu tewabanga nawo n'omu akyawula. Kati gw'otandise ekintu eky'obulamu bwo bwonna, nga lwaki okitandika mu mbeera ey'ekibogwe bwetyo? Abamu bwe muba mulina looni musaba nnyo, abamu bwe mubanga mulina ebizibu musaba ne musiiba, naye temwagala kusaba, temwagala kusiiba nga munoonya ababeezi. Mwe mulowooza ebintu byangu nnyo, ebicupuli bingi ennaku zino Setaani kyakoze okulaba ngatta obulamu obuli mu maka, okulaba ngatta essanyu eriri mu maka. Abantu basigale nga bali mu maziga, abantu basigale nga bakaaba. Bw'anaakyankalanya amaka ago buli kimu kigenda kufa.
bw'anakyankalanya amaka go obutabanguko bujja kujja, abaana bagenda kweyisanga bwe baagala, omukyala ajja kweyisanga bw'ayagala, n'omwami ogenda kweyisanga bw'oyagala. Obutafiibwako, obutafaayo kulaba nga tunyweza amaka gaffe kituleetedde obuzibu. Naye nga lwaki tetuddayo ku nteekateeka ya Katonda? Njagala kulowooza nti naawe amaka go tegatambula bulungi. Nina okukkiriza nti Sitaani alina engeri gy'agakuttemu. Nina okukkiriza nti awaliwo ekicupuli Sitaani kye yaleeta mu maka go, alina obulimba bwe yaleeta nga bwe yateeka mu Adamu, ne mu maka go alina kye yaleeta. Lwaki owuliriza nnyo eŋŋambo? Eŋŋambo zigenda kwongerako ki? Lwaki owuliriza nnyo abantu? Lwaki olaba nga oyo neighbour ye mulungi okusinga mukyala wo? Lwaki olaba nga oyo omusajja olw'okubanga akwata ku kasente n'agulayo watermeloni ya 10 ya 13 n'atwala ewuwe, n'omulaba nga mulungi nnyo okusinga ne bbaawo? Lwaki bbaawo omugeraageranya ku watermeloni? Lwaki omugeraageranya ku buveera bwe bazaayo waka? Lwaki omugeraageranya ku byakulya? Lwaki mukyala wo omugeraageranya ku bintu ebitategeerekeka? Oyagala bantu b'emyula, lipstick, simanyi bikoze bitya? Lwaki tobiwa mukyala wo naye n'anyirira? Bw'oba oyagala abakyala abanyirira, kikole mukyala wo akulabikire bulungi. Naawe omukyala fuba okulaba nga otereeza obulamu bwo. Lwaki ekisenge kibeera kikyafu? Lwaki obulamu bwammwe obutambula n'osanga waka nga buli kimu kiri waakyo? Abantu abasajja baagala nnyo ebintu ebiteeketeeke. Ebyo lwaki tetubikola? Naye n'obeera awo bandoga ogenza onywedde mmindi simanyi biki, mulimu basawo. Mwongera kusenza Sitaani ayongere okutabulatabula amaka gaffe. Bambi n'ewa Sitaani tolina kyojja kufunayo. Ate bw'ogenda ewa Sitaani bibeera bizibu ddala. Omusajja ne woona omuteeka mu ccupa tagenda kutereera. Omusajja ne woona omunywera emmindi ogenda kukosa bulamu bwo ggwe wekka. Kaseera otegeere nti Sitaani yakusiiga ekicupuli. Sitaani tayinza kukuwa kicupuli. Atuddeyo wa Sitaani olowooze nti ayinza okutereeza amaka go ng'ate ye yagatabula. Tudduka wa Sitaani asobola okutereeza amaka go ye Katonda yekka. Tewali mulala, oli mu bicupuli. Olina kusenguka bicupuli ebyo by'olimu by'olowooza nti oli mu maka, osenze Katonda. Olina kusenza Yesu, oddeyo ku ntandikwa. Yita mukyala wo ogambe nti twabula. Yita mukyala wo ogambe nti enteekateeka yaffe yabula. Tulina kuddayo ku ebyo Katonda by'ayagala. Tulina kuddayo ku ebyo Katonda by'ateekateeka, byeyateekerateekera amaka. Tulina kuddayo tubeere bumu. Tulina kuddayo tubeere mu bulamu obweyagaza obulungi. Muve mu nteekateeka ezo Sitaani zaakola. Tuve mu nteekateeka ezo abantu ze batwagaliza, naye ng'ebigambo by'abantu tebigenda kutereeza n'akamu maka go, tebigenda kutereeza n'akamu mbeera ya bulamu bwo, tebigenda kutereeza n'akamu bulamu bw'otambuliramu, tebigenda kutereeza baana bo, tebigenda kutereeza ebyo by'osiwulira nga weetaaga. Bw'oba oyagala nnyo abakyala abasabula obulungi, abambala obulungi, ngulizigulire mukyala wo. Oyagala nnyo abawala abalina enviiri empanvu, mutwale mu saaluuni. Oyagala nnyo afaanana atya? Nze nkimanyi mukyala wo oyo bw'onookimukola agenda kufaananira bulungi okusinga abantu abalala. Weewale obwenzi, weewale buli kika, ebyo byonna okuyomba ebigenze nga bitabulatabula amaka gaffe bye bicupuli Sitaani byalese. Naye Katonda tatondangako, tateekateekangako maka kubeera nga ga mirerembe, tateekateekangako maka kubeera nga galimu amaziga, tateekateekangako maka kubeera awo nga buli omu yeekengera munne. Ne mwebaka mu buliri naye nga oli muyeekera eri omwami wo, ne mwebaka mu buliri naye nga oli mbega eri mukyala wo. Abaana bakulaba ekiro osooba ofuluma nju ogenda. Wasuzeewa bw'oba tosuze mu maka ga mukyala wo? Wasuzeewa bw'obanga tosuze na mwami wo waka? Abamu mwewadde ebisenge, mwakyankalana dda, buli omu asula we, buli omu akola bibye. Ke kaseera tudde ku nnono. Bwe tutaddeyo eri Katonda, bwe tutaasaba ennyo, tewali kigenda kyuka mu bulamu bwaffe. Ewa Sitaani gy'olaga tewali mirembe. Y'ensonga lwaki nkukoowoola. Nsaba Mukama atuyambe. Newankubadde amaka gaffe gatabuse okutuuka awo,
abeere n'enteekateeka ey'enjawulo egatereeza. Mukama nsaba bampera omukisa. Katusabe. Weebale Katonda kubanga otulaze ebikyupuli Sitaani byakola. Akoze bingi nnyo okutabula amaka gaffe kubanga n'agasooka yagatabula. Abantu abaali mu ssanyu ebizibu ne bijja ne bagobwa mu lusuku ne batandika okulima batuuyana ensi biki emirimu ne gikyankalana. Naye newankubadde baakola ensobi wakola enteekateeka esingako obulungi amaka ago osobola okugatereeza. Mukama ne gano ag'abantu buli muntu ampuliriza andaba ku TV musabira Mukama sisinkana amaka ge gasobole okubeeramu emirembe. Bayambe okwawula ekibi n'ekirungi bategeere ebyo ebirungi ebisobola okwongerayo amaka gaabwe okubeera ag'omugaso ate era babeere ekyokulabirako ekirungi eri abaana baabwe. Ku nkomerero ne wonooba okomezaawo bwakabaka bwo tubeere nga tuteekeddwa bulungi olw'obubaka obugenda okujja. Kkiriza okubeera naffe okuva kati n'okweyongerayo bwe tusabye okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukama abampeera omukisa.